Obaka akiikirira munisipaali y'e Mukono Betty Nambonze nga y'omu ku beetaba mu lukiiko olwasookera ddala olwasalawo ku nsonga za Mpugga agamba nti weewaawo ensonga za kukosa ekibiina naye tekyalina kirala kyakuzzaako. Nga zino bwe zaavaayo nga bannansi bazyanise nga batwanise nga paalamenti singa mwami Kyagulanyi yaziraba n'asirika singa kakati era ensi emunenya nti aha naawe kakati ofaananidde ddala boovuganya abantu bo bwe babagambako nti balina ekikyamu kye bakoze naawe tonyega kuba kakati raba mwami Museveni naye abantu be bayogerwako ye ababe yabawolereza era bannayuganda banyiivu nnyo. Agusalidde Mpugga olw'obutawa kibiina mukisa kugonjoola nsonga ze. Okusinziira ku Nambonze, enkiiko zonna ezize ziyitibwamu Mpugga yeetaba mu lumu lwokka olwasookera ddala era n'abategeeza nti ensonga waakuzigonjola n'abakulira ekibiina. Kakati kasita enkiiko zituula n'otagenda ekiddirira bye bintu okuvaayo nga bwe biri kati. Ate kiba kyakweryaza amaanya nga tewagenze mu lukiiko ate n'ogamba nti muganye okuteeseza ensonga munda ng'ate gwe toze muki mu lukiiko. Kati nsaba bwe tubuuziza Nambonze wamu ne mukaaku oba ekyokuwummuza Mpugga tekwabadde kuziimuula kuwabulwa kwa Katikkiro bwe bati bwe bazzeemu. Katikkiro yatugamba nti omuntu wo bw'asobya tomutta era teri ajja kutta munne. Era Katikkiro oyo yennyini yatugamba Buganda yaffenna era mu butuufu naffe tekuliiko ajja gamba nti nze wa Buganda ennyo okusinga bannange. Amagezi ge yatuwadde twagatutte nti munno owuwo bw'asobya totta muki mutte. Olunaku lw'eggulo Mpugga yavuddeyo n'ayanukula ekibiina ku ky'okumugoba ku kifo ky'obumyuka bwa pulezidenti. Ono yategeezezza ng'ekibiina bwe kiri mu buwambe era ng'asaasira Kyagulanyi olw'embeera gy'alimu. Mpugga agamba nti kikuba ensonyi Kyagulanyi okugamba nti ensonga Mpugga ze yawa ekibiina tezimatiza ate nga y'omu eyategeeza eggwanga nti yakkiriza ensobi ze. Agamba nti mu mbeera ey'obuwambe ekibiina gye kirimu waakukola okwebuuza ku bannakibiina ku kyalina okuzzaako. Ensonga za Mpugga zaasindikiddwa mu kakiiko akafuzi ak'ekibiina era tekimanyiddwa oba bw'anaayitibwa anakkiriza okugendayo. Shamim Naiga, NTV, ku ssaawa emu.